The Newsroom, where untold story is revealed. Agina maaso n'okubanga otugoberera era ng'otulaba ku BTN Media Beyond the Newsroom. Yenzadde ni abatuusaako ensonga zimasonga okubeera ng'ate ozifuna mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gy'osinzira ate nammwe baganda baffe bali wabweru w'eggwanga kimukola kya muwendo mungi nnyo. Nnyini ddala wetwogerera nga Minisita wa President Museveni akiguddeko nno ate olunaku olwaleero ensonga za General Muhoozi Kainerugaba ne tweets ze zigenze maaso n'okubeera ng'ate zimuleetera Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Nga ate zimuleetera obuzibu. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine back on international scene era nga angenda kubuulira biki ebigenze maaso n'okubeera nga ate bibeerawo olwaleero. Alex Waiswa Mufumbiro naye bw'atyo abaana abagenze maaso n'okwekalakaasa nga baagala babawe edimutwe n'ebirala bingi byonna ngenze maaso n'okuba nga mbikuleetera kumukutu guno gwa Beyond the Newsroom. Awo wennyini njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video eno osooka ogimpere like bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate era mu ngeri y'emu munnange bw'omaliriza osubscribinge bwe guba nga gwe munooli gw'ogusoosola ba videos zaffe okoonere mu kadde okagye mu personalize okateeke mu all of ne notification ate ku mboozi zonna ze tuteekayo. Awo wennyini njagala tutandikireko ko mu bitundu eby'e Masaka eri abaana bannakibiina kya National Unity Platform abaasibiddwa nga bawererako ddala 10 balambirira nga bano nno omusango ogwabateekeddwako kwe kugamba nti waliwo omusirikale mugenda maaso n'okubeera nga ate oba oli waliwo emipiira egyali gitegekeddwa omubaka yeesimbye ku Mathias Mpuuga Nsamba mu bitundu by'e Masaka okubeera nga amujja mu Parliament yategeka emipiira kaakati ku final poliisi yajja negenda maaso n'okugiyimiriza bagamba mbu abavubuka baneeno bakola wakavuyo wakati mu poliisi okola emirimu jayo ne babako omusirikale essimu eya Kamoni 35 is it something like that ne bagenda maaso n'okugitwala. Tugenza okunoonyerezaako abamu okusinziira ku mu Honorable Florence Namayanjo nonno nga ye meeya wa Masaka City agamba n'ekika ky'essimu ekyogerwako tekiri era tekimanyikiddwa n'abamu ku baana basangibwa waka nga ne ku lunaku olwo baali tebavuddeeko yadde awamu. Bano nno bateekeddwako emisango okuli omusango gw'okubeera nga banyagulula n'okuba nga bakozesa eryanyi aggravated robbery gwe musango ate oba oliawo omupya okugenda okukwata bannabyabufuzi bonna ensangi zino buli gwe batwalayo. Mu Uganda teriyo simu Tekino C35 njagala okuchallenginga RCC Wasaki ajje atulage esimu eyeyabbibwa ne waje yagulibwa. Ekyokubiri abantu 13 tebasobola kubba simu emu n'emitwalo 10 nga bwe kiri ku charge sheet. Ekyokusatu ekyokubagulako emisango ekyobutujju kiraga nti waliwo ekyekwese emabega gye buvuddeko ab'amawulire ba Masaka babadde batimbiddwa ekifaananyi nti oba oliawo be baleese obuzibu naye kino kitulaze tiwaliwo ebigendererwa ebirala kubanga ab'amawulire bavaayo ku misango gy'abakireyo ebigambo bwe bityo nno munywanyi we biri sibiwoomu yadde akamu n'akeddagala kankwe ku baana bano adde bagenda mu maaso n'okubeera nga bademonstrating nga bagamba ekimala oba oliawo kimala. Yenze Kiruluta Yusufu Junior Nkerettanyi nga ndina abantu okuva mu constituency yaffe eya Kalungu East. Tukubiriza Mwami Museveni ne mutabani we Muhoozi okuta abantu baffe okuli Jeno Akirewo Kivumbi, Edi Mutwe,
General Gaddafi ne Smart Wakabi Grace abantu abo tebalina misango no musango go gye babasibako eja aggravated robbery isango gyonna mijinge abantu abo babate ewatali nsonga watali kakwakulizo konna kubanga eyo security ya president bagezaako okwagala okumunafuya atera mu ngeri endala tusaba yala mwami Museveni ne mutabani we n'ebitongole byonna ebyokwerinda bite abantu baffe bonna abasibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi oli okwagala eggwanga lye n'okulirwanirira si musango okwagala ensi ye n'okugirwanirira si musango okuwakanya Museveni si musango kubanga baba bawakanya ebikyamu ebikolebwa kisobole okuteekawo ensonga y'ebituufu ebirina okukolebwa nakolwalero mukolebwa ebigambo n'ebyo ogenze maaso n'okubeera nga ate obulira butereevu kakati nnono Mau mumumanyi bulungi ye minister wa constitution minister wa constitution constitutional minister Norbert Mao olunaku olwaleero Norbert Mao agenze maaso n'okubeera nga avaayo n'abaako ebigambo bye yayogera era ng'ono musajja mukulu Norbert Mao kyannaku nnyo nnyini ddala njagala nkuwa ebigambo bye byayogedde oba byazzeemu ku mbeera ya General Muhoozi Kainerugaba ne tweets zagenda maaso n'okuba nga akola oba zawandiika ku mukutu ogwa X ekyamazima bw'abanga ye mukulembeze abantu gwe balinamu essuubi oba oliawo kinakuwaza wuliriza oluusi byayogera birala ate n'agenda yejjako ku social media ne yeezaako n'olowooza nti waliwo azanyira ku simu ye oba kiki kuba mu official statements ze first of all tebikwatagana ebibeera ku social media nebyayogera nga ali mu public kubanga lwaki siwulirangako ng'ayimiridde mu public nge ebintu ebyo ebiri ku social media ate biri reflected mu kwogera kwe. Honorable, let's take an example of naye nga bw'obeera CDF okay. ng'olina handle yo nga ye eri official olina kubeera accountable. CDF ayina abamuwabula okusookera ddala parliament. Parliament ye kyekitongole yabayita clowns ne wobayita clowns naye nga mu constitution ya Uganda ate buli omu yeetaaga constitution buli omu yeetaaga amati. Ebigambo bya Norbert Mao alinga atali mu Uganda ngera ebintu agwamu bigwe nga tabiraba ye alinga defending angagamba ebintu ebeera ku X ne ku mukutu gw'omukulu mpaawo na kimu kituufu. Olunaku olwaleero omukulu atwitinze bw'ati ng'ayogera ku Bobi Wine njagala nkuwe gundi eno mmale okubeera nga ngikusomera ogiwulirize bulungi yiino ng'agamba bw'ati ka Bobby in his usual shallowness and stupidity tries to tribalize every beating he gets from us. You have to excuse him. He's not the brightest guy. The guy got a diploma in music, dance and drama. I personally love Baganda very much. Baganda and Banyankole are probably the closest people in the world. Bino nabiwandiika no criticizing Bobi Wine oluvanyuma lw'okuvaayo n'agamba nga yakola tweet singa atulugunya Eddie Mutwe n'agamba ali mu muyigiriza Lunyankole ne Eddie Mutwe agamba nti bwe yajja yamubuuza amagara kakati omubuuza amagara ko Eddie tebannagampa ne bagenda maaso n'okubeera ng'oba oliawo bamukuba ne bamuyisa mu mbeera yonna gye yagenda maaso n'okubeera nga bamuyisaamu. Bwe tutunuulira ebigambo bya Norbert Mao alinga agamba nti omuntu awandiika ku X mulala n'ayogera mulala. Kino tukitwale bwe tuti
byenjogera wano ne byendiscussinga ku mukutu guno si byendiscussinga in a real life. Era mu biiti yange y'amawulire yalina biiti ndala nnyo okusukkuluma ne kweno instead of okubeera ne current affairs nezijja nenzibawa. You can find two different kinds of people. Gwosange waka nona ali wano ng'agenda mu maaso n'okubaweereza. Kino tuleme kukijja ku muntu abeera accountable eri ebyo ebintu 100% byagenda mu maaso n'okwogera kasita abanga tavuddeyo okwegaana nti omukutu ogwo si gugwe. Kati lwaki bw'awandiikako nga bino bagamba bituufu? Kino nno kyazze oluvannyuma lwa Bobi Wine okuwandiikira abakulu b'amadiini n'abalala culture mu bitundu bya Nkole okuvayo bavumirira ekikolwa kino ekyagala okubeera nga kireeta enjawukana mu madiini mu mawanga ng'omukulu bwe yali agenze maaso n'okiportrayinga. Norbert Mao kino simanyi na kumanya being a minister in someone's government and at the same time ng'oli lead of a certain opposition political party. Pazi watugamba nsujju munda yellow nambozi yatugamba nsujju munda yellow kungulu green. Anyway, ebigambo bya Norbert bibadde biwanvu. Njagala nkuweeko ne ku bino owulirize. Olowooza bano abali wansi bano nabo tebafuuka bannantagambwako nti mukama waffe akola ebyo agasseko n'okutiisatiisa amawanga agatuliraanye ebya Edi Mutwe ne byazaakola yawoninga Besigye ngenda muwanika kalabba naga oyo Winnie nandibadde Winnie byanyima nandibadde namutema kaddo omutwe naye taata yakyaŋŋaanye kati n'embeera eyo gyatuteera mu kulowooza ng'amagye family affairs agamba bwagenda okugamba mbadde ngenda kukola kino naye my daddy said this ffe twandirabye nga CDF ne president n'embeera gyalimu tulaba mwana na taata ngeringa family affairs ku nsonga enneeyisa ye ne byayogera ate ngiyite conspicuous silence eri mu gavumenti mwenna abandi badde bamugambako okukkakana Comrade Mao musirise ne Mr. President asirise mu kabineti omukulu ono yetayogerwako oba is above the law. Kyoyogedde kituufu naye oluusi nange neewuunya social media kyetukola kuba ebifuluma mu social media tomanya oluusi byayogera birala ate n'agenda yejjako ku social media neyeezaako n'olowooza nti waliwo azanyira ku simu ye oba kiki kuba mu official statements ze first of all tebikwatagana ebibeera ku social media nebyayogera nga ali mu public kubanga lwaki siwulirangako ng'ayimiridde mu public nge ebintu ebyo ebiri ku social media ate biri reflected mu kwogera kwe. Ekyamazima amatuufu bw'otunuulira ebintu ebifaananyizaako nga bwe bityo n'ebigambo bya musajja mukulu ono Norbert Mao bikwasa ate oba oliyaawo ennaku kakati nno Alex Waiso Mufumbiro talinaayo kigambo kiwoomu yadde na kimu eri omukulu ono nzikiriza nkuwa ebigambo bye nga bwe bibiri. So Jeno Kaine Lugaba Muhoozi njagala kumugamba ebigambo bino. Esiria government emyaka aga naye amagombe ga Al-Saad Senior bagaziikudde ne bagakuumako omuliro n'amagumba ne bagookya. Amaki balina omu ku relative wa Assad Jeno bamutayiza omu ku bakiziweebwe olwaleero jo bino byenjogera biri ku mawulire ga nsi yonna byenjogera biri ku kyasa kino. Oba oliyaawo obubaka bwa Waiswa Mufumbiro bo babutuuse bulungi kakati Kanso Elias Luyimbazi Nalukola agamba ekimala
kimala nazina obulungi agira nava mu ddiiro mukulu genda maaso n'okubanga owummula n'abalala bakwatemu ate eggwanga lyaffe lisobole okuba nga litambula okudda mu maaso. Abafuzi ababi batulemeddeko naye nga nammwe mukitegeera nti enkyukakyuka erina okujja. Tetusobola kuba n'omu bw'ati n'atutuusa ku kwesiima. Olaba n'abaana ba Isirayiri era nabo Musa si ye yabatuusa mu nsi y'okwesiima. Musa yagenda n'asikirwa eyabaggusa okubasaza omugga gwa Jorodani. Bannange ne bwe muba mu ab'emyale mumukimanyi kye mbagamba. Oyo abafuga yalema mwe mwaba mutya okuba n'omukulembeze atasobola basongera ku oyo ayinza okudda mu bigere bye ng'avuddewo. Ne mutabani we wuuyo afuuse kasobesi kati akwata abantu n'abatulugunya n'okwewaana ne yeewaana. Kati mwab'emyala emu abali wano ekyo mukyenyumirizaamu nnyo, mulabanga kyansonga nnyo, mulabanga ebiseera by'omu maaso birongoofu nnyo gye muli. Nze sirowooza nti omukulembeze asobola okwewaana n'agamba nti kaakati ndi bulungi nnyo nga tosobola na kutusongera ku baani abasobola okudda mu bigere ebyo wadde bw'alyebaka n'atazuukuka. Mwagala ensi yaffe efuuke muyonga nga Libiya mwaba mutya mmwe. Mumugambeko kuba yalemye okukiraba atamidde obuyinza. Mumugambe, mumusindiikirize. Abakulembeze abalungi bakulemberamu ne bamala ne bagenda. Kale kanjogere ng'omuntu ategeera mu ngeri ey'ekiyabayaba. Singa muwa Nalukoola obukulembeze ng'ayagala nnyo ebyenjigiriza, leka atukolere ku byenjigiriza waakiri emyaka 10 agende. Tufune omulala ayagala obujjanjabi atuterereza amalwaliro n'omusaala gw'abasomesa emyaka 10 agende. Tufune ayagala ebyentambula atuterereze ku nguudo z'eggaali y'omukka, eby'ennyonyi, enguudo zino zimwasanjala waakiri emyaka 10 agende. Kale kandowoozeemu kano. Kakati awo Mathias Mpuuga Nsamba avuddeyo n'ategeeza nti mwetegefu okubeera nga reconciling oba nga agenda maaso n'okwetondera Kyagulanyi naye nga naye alina okubeera nga yeetonda. Ebigambo bya Mathias Mpuuga Nsamba byayogedde ku Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine biibino wano. Okutabagana kwangu nga abatabagana bombi beesimbu. Okutabagana era tewali akugaana. Naye embeera ebeeramu obutali bwesimbu onoonya otabaganira ne munno n'osoberwa n'osalawo okumusabira busabizi n'ogamba nti munnange ono ndooza nja mutwala mu maaso ga oltaali musabire, ayinza okuba nga alina ekimutawaanya kubanga si kya bulijjo omuntu mukulu okutunula mu kamera n'alimba, bw'amala okulimba ate nayeeyozaayoza n'alowooza nti kyakoze kya kitalo nnyo. Si kyangu okujjako ng'omuntu oyo afunye okwewulirira n'abeera mwetowaze n'avayo n'agamba ensi nti kituufu nali nnimba, saba munnange ansonyiwe. Ye Kaleeta Mpuuga mu byabufuzi agamba byonna bye yajja asuubizza bannamasaka mpaawo na kimu kye yagenze maaso n'okuba ng'abakolera. Bwe nali ndeeta Mpuuga nze namuleeta wano okwesimbawo. Ekintu kye yasinga okulembeza zaali nguudo. Masaka tebatukoledde, mulaba enguudo, mulaba amasomero, kati amasomero ge yayogerako bw'otuuka ku binyonyi. Nze kennyini naleeta etteeka erizimba amasomero ga kalina gatandikira Masaka. Tuuka ekyabakuza, tuuka ekitovu, tuuka luddawa. Kakati ogenda mu maaso kwe boogerako mu Uganda tegenda mu maaso, baagala etandika okugenda ku mwezi. Ensi eno nzibu, bino ebigambo bijjukirwanga byali bya musajja mukulu ono Dr. Bedi Bwanika. Kakano Mukama nga maliriza njogera n'ettaka lino kubanga lirina amatu. Gwe ttaka gwe erya Uganda, nkulagira mu linnya erya Yesu, golokosa amaanyi go olwanagane na buli abadde atukijjanya. Gulawo akamwa ko oyo omumire kubanga oyisobola okumumira. Gulawo akamwa ko omire abatemu. Gulawo akamwa ko omire ababbi. Omire abo Mukama abakijjanya eggwanga lino.
nkulagidde gwe ettaka gwe olina amatu kubanga Katonda ayogera naawe n'owulira nange ng'omukiiseewe njogera gy'oli gwe ettaka gwe bayita Uganda nti yambala amaanyi olwanagane nga buli ekibadde kirumya eggwanga lino ate ensazaamu byonna bye baali bakugamba okwongera okusiba Uganda ebyo nkugamba toddayo okubiwuliriza nkugamba wuliriza ekigambo kya Katonda. Katonda azze okununula eggwanga lyo azze okuliyamba. Toyambe muntu yenna ng'azze tunyaga, toyambe muntu yenna ng'azze tutemula, toyambe muntu yenna ng'azze tusiba, toyambe muntu yenna ng'azze okukola obubi Uganda. Yambala amaanyi go gwe ettaka lya Uganda omulwanyise. Nkwebaza Mukama kubanga essaala yaffe ogiwulidde. Mu linnya lya Yesu mwe tusabidde nga tugamba nti yogera amiina ey'amaanyi. Oba oliawo ensi emaze okubeera nga naye ekola ekyo kye yali oba oliawo asabirira. Yenze Deni tusinkane mu mboozi endala mpitirivu. Tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom. Tujja ne story endala. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.